byendaba nange nsinzire gyende ndabe byolaba byendaba katukuwe bitulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala mwenaku gye tukoolekeza kwe betukuwa tulijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa okutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda. Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisisa omukka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amayino n'ekibuno kyo nga biramu. Omukka omubi okuva mu kamwa ebibuno n'amannyo kuba malungi. Rinse Fresh kikaso okuyamba akadagala ako genda mu pharmacy ekuli okumpi oba mu drug shop yonna. Ate banafa ba Headaid kasoulya ngo mutwe kuluma omugongo gugutawanya munango yambise Headaid pink mu color oval mu shape nga asabikiddwa mu kapapula akeeru. Ensonga za nupu wazitegedde. Ensonga za nupu zeyongedde okubanga zikula. Simanyi mukama nupu anazza bibye. Ensonga za nupu ne Patriotic League bajita what? Patriotic League of Uganda. Erika kabonero kampologoma. Kakati ebigambo bingi ebyogerwa era naffe tukoze ensobi tubiwulira era abakulu bangi mu kibiina kya NRM bavuddeyo nga boogera ku bintu bingi ku nsonga zino. So kati soke tuwulire gundi mufumbire penyini balabye nti okutunda nabagamba nti iyo project emekwama nti yali nfu from the start. Kati bwe mana bagamba nti iyo project emekwama nga lero bategedde nti babadde operatingira mu nsobi. First of all bafloutinze amateeka gonna agamaje muwulidde nga agamba kwanga bo tebali ku byamateeka bo bali mu bya kivandulo bya kivandulo gwanga twali wambo litomere ffe tuddako kakati tulina omujasiita DNA ey'obwajjeno yagijja ku kitaawe gwokakasote omuntu eyajja DNA ey'obwajjeno ku kitaawe nti ayinza okusavinga emmereko etali ya miwule eyatali ya miwula nga DNA ey'obwajjeno yagijja ku kitaawe. First operation gye yakola wano yali yakutaasa wali kuki bwe basiba obuguwa nga bataasa minisita mu byokwewamba ne Jejjodongo obijjukira. Zizo operation gye boogerako Sujja olwaleero bagamba nti abayekera bagwawo paka kati tugera ku DF bwe bagenda mu operation Sujja ebyaliyo nga commanding officer ne maje bamugobamu bamuza ku advisor era ebbaluwa yamugoba yagamba nti tumusonyiwe kuba alina ebimu byakoze byo yabitugamba byakoze naye yatugamba tumusonyiwe kuba ebibi ate gwe tomanyi kasita oba kyongozi ne bakugoba olwekyo kyobaddemu yakyusibwa olw'ensonga nti yali wampisa mbi mu baluwa ddayo osome ebbaluwa kungu teweebuzaabuza kakati oyo wayisa omufumbiro bwe yabadde ayogera ku nsonga za PLU Patriotic League of Uganda. Otafiire bwe bamubuuzizza yagambye bw'ati Ndio bagikoze kirina kimanyiko ndi wa NRM ate ndi wa NRM original ya Patriotic League of Uganda era abantu b'edembe yakola bye bagala ya Patriotic League birimu sina cyende manyiko kisobora kuyogera ko buza babikoze katubasabire UPC ngo yanyegere Bojingwe n'agamba ki kati kubisanyizo by'obwa president bw'oba mbuziza opinion yange and I'm entitled to my opinion siraba wasinga muhozi bisanyizo mbuuza nti lwaki mu nyumba mwakulidde yazanyira mu state house n'asomera mu state house awasiriza mu state house azaalidde mu state house omulimu gwa kitaawe gwabadde alaba taata gwakola bwa president omulimu omulala gwe yamulabirako w'amagye n'ayingira amagye n'alekawo omukyala we mugole n'agenda mu magye agakoze paka ku ddala lya kitaawe. Kati bujingo bwe batoyina ttima oyinza otya okugamba nti agenda avuga ebigaali
ndozowulidde nze nkyalina obuzibu ku MK project eno eyafuuse PLU eyafuuse Patriotic League of Uganda abagyetoolodde abamu bw'ogenda owulira sitole zaabwe ndala nnyo benoonyeza byabwe. omanyi nze Rockie kankubuulireko abantu abamu kasaazuula nti akola nnyo ebikolobero ng'anoonya weyeebikako anoonya amaanyi we gali weyeekweka nti bw'anaaba akoze ekintu kyonna tebajja kukola ki omutuukako oti tebajja kumukwatako abamu ne mawulire twabalaba tubalabe ne mawulire okubyewo nnyo. anedda that is a reality ne mawulire tubalabe nga bakubamu era taata we yagamba nti omwana ono yeetooloddwa abaki abantu abatali batuufu abalina abantu abeegwanyiza ebyabwe okitegedde kakati ne tuwulira nti aba PLU Patriotic League of Uganda bagenda Masaka kituufu. akulira ONC e Masaka Office of the National Chairman abuuse n'agamba nedda basibo mulimba ffe tumanyi kimu President Museveni temubutuzza mu bino tumanyani President Museveni kati gyabadde agenda we wabaluseewo olutalo wakati wa Mpuuga ne Namayanja. Namayanja ye meya manyi abantu batabula tawuni kansu teba na meya eba na chairman ne ugenda owulira abantu simanyi meya waawo tawuni kansu bana chairman kakati municipality ne city zeziba ne meya kati meya w'ekibuga nkuwulira ne meya w'ekibuga ekikulu banjawulo meya w'ekibuga asigala meya owa municipality aba meya ow'ekibuga ekikulu n'aba road meya owa city Kampala road meya ekibuga ekikulu. kakati ebyampuuga we mbiwulidde n'owulya ekya Namayanja n'oddayo eri emabega omusajja akugambye nti eno kirabika PLU erina abantu bye yamaze dde okufuna mu nuupu kubanga gundi yakugambye dda Kapitani Mike Mukula nti bangi bakyajja yaga nti waliwo ekiri tube tulina obuyinza tulina gaalubindi nnene ezitegere kigenda mu maaso mu nuupu ne tuba n'amatu amanene agawulira ekiri mu nuupu. kitegeeza ki bw'owulira ebyampuuga ebigenda mu maaso Namayanja ono agamba kino n'agamba kiri n'ojjukira ebya DPM Mawu era be bano abalwanite mwalimu entalo za Mawu balwananga ne Mawu okitegere kigamba nkuwulira tugenda okuwulira nga batugamba mbu waliwo abagendayo ekiro naye nga bali mu bupaso mu vitiizi era kamera ne zibalaba yekagabo naganze kasita nagenze misana ne Mawu yagamba nagenda ki kakati bw'owulira nti PLU bagenda Masaka ONC egamba mukimayo mwagalayo ki ono serving am officer ajata ne PLU ebiki otafiri wa movement lukulwe wa NRA ninaga nti owaye sibitegera bulungi nze ni wa NRM era bwete UPC bwe yafuna ebizibu ontegedde nkuwulira kakati bw'ojja ogattagatta ebintu bino kiddayo kukiri e Masaka kati ebbugumu nti nuupu ekubiddwa eti e Masaka ate nokinyaga weegenderezi nkuwulira buli kintu kirina engeri kijja n'eŋŋenda yakyo. nuupu yawangula nnyo mu Buganda ne mu Busoga. Mu Busoga yawangula etya nti Busoga yalonda ani? Kyagulanyi.
Kyagulanyi Sentamu ne Buganda ne Londani Kyagulanyi Sentamu biliba MPC jabigenda kubanga MP obimanyi oli mugwano gwange ono twazirunda ono bikyuka mukaawo era nsibyebuuza nnyo nti oli wa movement awangudde ati asikyebuuza nnyo nga ne president bano balonda Kyagulanyi sikyebuuza eno kyokka nga babalonda lunaku lwerumu naye nga ffenna kyembagamba abantu balekerawo kwagala bulingi abantu baganya obuzi bulingi nfo kyokukolera abantu bana bakulembeza abamu baganya bulingi okwerabisa ndi mbutaala banvuga nze ndi wakabiri balina n'obugombe bebateeka ku mmotoka ugenda okulanga omuntu akyuse eyali mu opposition ng'ayogera nsonga z'abantu atandise ozoogerako mu kusaagasaaga oba si ekyo bamanyi ozoogerako ng'obulu bugenda kutuuka nkufuna bulungi nnyo nkufuna ontegereze gamba nkufuna kakati ne wabeerawo bali aboogeza amaanyi nti oba kiba kye wakiri akalulu tujja kabba fe tuli muyinza abo nabo ne bakola ki ne babaayo ne babeera kati ne babeerayo abapolitician abaala nga bo baagala bifo eriyo n'abaagala ebitiibwa ssebo anti byebyo ebifo ye kyayagala kiri kimu kyokka yatuuke wali yeyanjule ng'awulira nga Bobi Wine yazze yeyanjule n'ategeera ti ewange eno nyinza okugwa mu kalulu kangende ku reedi bandabe n'omukulu kati yawagira reedi olw'okubaga akalulu si kuyamba bantu bibalo bye era bw'atuuka nga ne reedi agivaamu ngadda ku kirala ng'aga nti wano naatambula wano emuke katugukyuse ayinza okuba nga akalulu kano kayinza okwangwa bwe mba ngenzi eno naye Rockie kamalize na kino Rockie weegenderezanga nnyo abantu nga basirise weegendereza ate ne Katonda alina ensonga lwaki atonyesa enkuba weegenderezanga nnyo abantu nga basirise ekyo nkikulagulire kindagulire Katonda alina ensonga lwaki atonyesa enkuba eno etonya ku ttaka babagamba mulime bakugamba wayinza okuba waliyo ekijja siri nabbi mulime naye enkuba eno erina ensonga lwaki ekola ki etonya wayinza okuba waliyo ekijja nga Katonda abagamba mulime emmere tukirinde ati bwe ndowooza kubanga gwe enkuba etonye yaluleekereeke etatuwumuzaamu ng'ate tusuubira kasana Katonda kikyagamba ng'owulira otafiire agandi